Mbalamusiza nnyo bannaffe mwenna abawuliriza odi eno. Waliwo mukwano gwange omu olunaku lwa jjo twabadde tunyumyamu n'ambuuza enjawulo eriwo wakati wa Idi Amin na bano bakaggwa ensonyi bakasibira mu bbwa abali mu Uganda olwaleero. Idi Amin we yaviira ku bufuzi yaleka Uganda yagirekera ennyonyi 12 ng'era ennyonyi ezo zirina luutu ez'enjawulo mu Europe mu nsi yonna. Ennyonyi yaffe ya Uganda Airlines yali eweebwa ekitiibwa nga tulina ennyonyi 12 mpozi n'eyiye ey'obwa pulezidenti yali ya 13 nga Uganda Airlines etambula kinnawadda. Mwami Museveni ne banne Uganda Airlines bagitunda n'erinnya mpulira baalyeguza. Idi Amin we yaviira ku bufuzi yatulekera banka eyitibwa Uganda Cooperative Society. Eno banka ye yayambanga abalimi n'abalunzi okweterekera era banka eno ng'ebawola ensimbi. We twogerera essaawa eno Mwami Museveni banka eno yagitunda era tekyaliwo n'erinnya terikyaliwo. Idi Amin we yaviirako yatandikawo oba weerera mukulembeze w'eggwanga yatandikawo Uganda Railways Corporation. Era we yaviirako twalina train ezisaabaza abantu, tugambe ng'okugenda e Kasese, tugambe ng'okugenda e Tororo, ng'era tulina ne train eggaali z'omukka ezisaabaza ebyamaguzi by'abasuubuzi okuva mu mawanga agatuliraanye. We twogerera Uganda Railways Corporation eringa olufumo. Idi Amin we yaviirako yatulekera Uganda Commercial Banks. Uganda Commercial Bank eno yayamba nnyo abasuubuzi bangi nnyo mu Uganda era yali y'amaanyi. Erikwota zaayo zaabeerangawo mu kibuga Kampala, ekizimbe ekinene ennyo. We twogerera Mwami Museveni banka eno yagiggyawo era n'etundibwa n'erinnya ne liviirawo ddala n'ebizimbe tewakyali. Idi Amin yali musajja mugezi kubanga yamanya nti Uganda eyagala nnyo era yali eyimiridde ku bulunzi na bulimi. Bw'atyo kwe kutandikawo Uganda Transport Union nga buli cooperative union erina emmotoka ezisaabaza ebirime. Ewaffe gye tuzaaliwa e Masaka wabeerangawo Masaka Union Growers Cooperative Society. Mwami Museveni we yajjira ku bufuzi nga Cooperative Society eno eweza mmotoka 10 eza loole ezisaabaza ebirime pamba, amatooke, emmwanyi n'ebirime ebirala, ennaanansi n'ebirala. We twogerera kaakati erinnya lyavaawo erya Uganda Transport Company Limited, emmotoka zaatundibwa n'ebintu ebirala byonna byatundibwa. Uganda tekyalina Cooperative Society so nga buli kitundu kya Uganda kyonna, buli region ya Uganda yalina Cooperative Society. Cooperative Society zino ffe kwe twasomera kubanga bakadde baffe baatundanga ebirime ng'emmwanyi ne babiguza Cooperative Society zino ate ne tusobola okusoma. Titwakomanga ku ekyo kyokka. Cooperative Society zino zaayambanga nnyo abalimi n'abalunzi gattako ne bannansi kubanga omwana bwe yamalanga okusoma oba university oba college emirimu gyabeerangawo. Kankuwa ekyokulabirako ewaffe Masaka gye nzaalwa Uganda Cooperative Society zino nga Masaka Union yayita mu society zino zenjogeddeko yalina ekyuma ekikamula omubisi nga guva mu nnaanansi. Twalina ekyuma kino kyawa nnyo abantu emirimu. Masaka Union yalina ttiimu y'omupiira nange nze nnyini ayogera naawe mwe natandikira okusamba omupiira. We twogerera Masaka Union
lufumo Mengo Cooperative Union lufumo Banyankole Kweterana Growers Cooperative Society lufumo tebikyaliwo byonna byagenda Idi Amin ye yali abitandise era yabirekawo nga bitambula kinnawadda Idi Amin yatandikawo Uganda Hotels nga buli kitundu kya Uganda kiina hotels ez'enjawulo ba tourist mwe bavanga okujja bwe bajjanga ne basula mu hoteli zino wetwogerera hoteli bazeeguza tezikyaliwo gavumenti oba bannansi tibakyayina asset n'emu ekwatagana ku nsonga eno Idi Amin we yaviirako yatulekera company eyitibwa Uganda Produce Marketing Board nga abalimi bonna abalima ebirime bayina yandibadde nga warehouse we bakunganyiza ebirime byabwe okubitwala mu mawanga ag'ebweru company yavaawo era yabeerangawo nalukolongo babyeguza tewakyali kantu nakamu njagala okudda ku exchange rate exchange rate ku mulembe gwa Idi Amin dola emu yagulanga shillings eza Uganda 4.5 kakati gwe agamba nti Idi Amin yali mubi njagala okomparinge exchange rate eriwo kakati neyo eyaliwo ku mulembe gwa Amin pound emu yali egula shillings za Uganda 6 wetwogerera pound emu eya Bungereza egula 15,000 eza Uganda Cabinet ya Amin tiyateekamu yadde omuntu n'omu ow'oluganda lwe kino nkiddamu Idi Amin mu gavumenti ye mu cabinet ye temwalimu wa Luganda so nga yalina abakyala bawerako so nga yalina abaana bazaala so nga yalina abantu ab'enjawulo abamuli ku lusegere ng'abooluganda gavumenti ya Idi Amin gwe bayita omubi teyateekamu yadde ow'oluganda lwe era teyaliiwo Idi Amin yatulekera satellite ey'empooma satellite yaffe Uganda luli twali tuyita ku satellite ez'enjawulo n'agigula ku ssente ze Idi Amin yatulekera bus 350 nga za Uganda Transport Company UTC nga zisaabaza abasaabaze nga zijjudde mu Kampala n'emiriraano era ng'okuva e Makindi okutuuka mu kibuga Kampala ng'osasula siringi 1.5 Mwami Museveni ne banne baagitunda era ne kwedikwota zaayo waliwo akeedi njagala okudda ku by'emizannyo ku mulembe gwa Idi Amin Uganda Cranes yatuuka ku finals za Africa era olunaku olwo sirulwerabira Idi Amin n'aweereza ennyonyi ey'obwa president nereeta abazira ba Uganda abaatuuka ku final ya Africa nga bakubwagana golo 2-1 era nga singa tiyali referee kusaliriza Uganda ekikopo yali ejja kukitwala naye ennyonyi y'obwa president eya Idi Amin ye yanona abazanyi baffe ebyemizannyo nga ebikonde okudduka mujjukira bulungi John Akibwa mu mpaka ezo za Africa Cup of Nations mujjukira bulungi Philip Omondi ye yateekawo records mu mpaka zino nga yakyasinze okuba nti yakuba goal ennyingi bingi nnyo emisinde Idi Amin yeetabanga ne mu mpaka z'okuvuga mmotoka n'okusamba omupiira nga nzijukira bulungi olumu lwe yasambanga omupiira ng'omugenzi Cardinal Nsubuga yakomonta firimbi kwegamba ng'olaba eggwanga litebenkedde liri bulungi mukwano gwange ono yambuuziza ekibuuzo enjawulo eriwo wakati w'abano bakasibira mu bbwa ne gavumenti ey'oyo gwe bayita omubi
Idi Amin. Njagadde okulikodingira audio eno naawe weesalirewo olabe oba okole comparison enjawulo eriwo wakati wa Idi Amin na bano bannaffe abeeyita abalungi ennyo abalokole. Mukama abakuume.